Steven Salongo Ssaabasomesa wa Kitagobwa Parish. Tiimu eno ekulembeddwa bwana mukulu owa Kitagobwa Parish Father Hamans Charles Suna ne Father Irumba Rafael ne executive yonna okujja okukyalira kitaffe Cardinal olw'ensonga nti tumwebaza nti aba Kitagobwa Parish twakuza emyaka twajaguza emyaka 25 nga kitaffe Cardinal ye yaggulawo parish eyo mu butongole mu mwaka gwa 2012. Yensonga lwaki tiimu eno ezze nga abakkiriza okwebaza kitaffe n'okumukyalira. Ya Cardinal ayongedde okutwebaza n'atusaba okubeera abeesigwa abamalirivu okutwala eggana lya Kristo erya Kitagobwa Parish mu maaso. To His Eminence Cardinal Wamala for granting Our Lady of the Holy Rosary Kitagobwa Catholic Parish. God bless you.